لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت لا ينام ولا يموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Twalonesa buno okubeera nga neebaza bakadde bange ab'omuzikiti guno ddala olukiiko tesitesi, taata wange mukadde wange Haji Kamoga principal, Sheikh Mayambala abadde wano atuyoye emyoyo, Imaamu Sheikh Anatta ne muganda wange ono Shifeedi, wamu n'abasiraamu mwena mwena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga babagambye nti nze Magala Umaru ndi musomesa omutendeke era nasoma ne Shafidi wamu ne baganda baffe abalala, mulimu ne Jamila n'abaana bangi. Twava ku university ne tuyingira classroom ne tusomesa, era bwe tuvaayo eyo nze ate ne nkwatako ekkubo eddala, kubanga naffe abasiraamu tulina omugabo mu nsi eno Uganda. Akalulu bwe kaggwa nga tuyingidde ebyobufuzi, saagala kuyingira nnyo mu nsonga ezo, twayingira omugendo gwa People Power Movement wamu n'ekibiina kya National Unity Platform, ate ebikkirizibwa okubeeramu oba okubirungamu mu ggwanga lino, kubanga tuli mu kintabule kyebayita multi-party dispensation. Nakwatibwa netwalibwa najjibwa ku City Hall we nali nkolera mu ofiisi ya Lord Mayor, netwalibwa ku kitongole ekigesi ekya Chieftains of Military Intelligence kyebayita CMI. Ku CMI nenzigibwayo netwalibwa ekireka nga bambuuza amasimu ag'abantu be nali manyi obulungi, omwali bakansalazi ab'ekawempe, omuli n'abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform. Bwe nagibwa eyo ekireka nenkomezebwa ku CMI, bwe nagibwa ku CMI ne bandeeta paka waka. Bwe twatuuka ewaka, abasajja ne bandeka mu drone balegawa w'enju yange ne bagenda mu nju. Bwe bava mu nju bwe bakoma oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 ne bakomawo ne bannona ne bantwala mu nju nga balina bye batadde mu kisenge ky'abaana ewaka. Baali bataddeyo encupa 2 eza soda nga mu cupa ezo bataddemu obukwanso safety pins nga bataddemu n'emisumaali butono bwalinga 3 nga mulimu ne paraffin amafuta. Ne bazirapinga mu t-shirts eza red. Awe nagibwa nenzibwayo ku CMI, ne baŋŋamba mbatwale buli wa muntu yenna bwe baali baŋŋambye bwabo. Mwalimu ne bakansalaza ab'enjawulo abanuupu, era nja kusaba abamu bamubasalire mu bakyalo eyo. Kuliko kansala Kemigisha oluwandigiri oyo, kuliko muganda wange Ismail ono, nsabayo mukatole ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo kansala mu Kawempe 1, kuliko omulala bamuyita Nakito Saara, naye gyali eyo mu bakyala. Nembagamba banaye simanyi gye bakola ki, simanyi gye basula. Bwe banzijaawo ne bandeeta ku poliisi e Kawempe, nasanga waliwo abavubuka abalala be bakutte 10, bali 10, baliko abakyala 2 n'abavubuka 8, nga tukola ffenna omugatte gw'abantu 11. Ne batujja e Kawempe ne batutwala enabwero ku kkooti ne batusomera omusango nti tulina factory z'ebyokulwanyisa, tukole mundu, amasasi ne bomu. Era okuva olwo n'embeera eruzira gyemaze emyaka 2.
sagala kuwanvuya nnyo nsooka okwebaza bannayuganda ne baganda bange mu abasiraamu babaddewo nnyo abatusabidde. Ne neebaza abakulembeze b'eddiini babadde nga batusabira, era ng'emu ku nsonga ze njagala okwogerako okubeera nga njogera ku kulwanirira eddembe ly'obuntu. Kikulu nnyo nti bwe muba temuvuddeeyo nga bakutte baganda baffe nga nze bwe bakola ki bwe bankwata. Just imagine nga story bwe njikuwadde from class, the teacher bakutte olina ne ofiisi bwe bakujje w'okolera ne bakutwala ewaka ne baplantingayo ebicupa bottles of soda ne bakucharginga with unlawful manufacture of guns, bullets and explosives. Nga maliriza abaganda baffe bangi abali be nasangayo mukomera eyo abasiraamu bangi bamaze ku remand ebbanga ddene, bamaze ku remand emyaka 9, emyaka 6, emyaka 5 tebabatwala mu kkooti bawozesa naye nga babavunaana emisango ekikula kyekimu. Nafuna omunagetinga interested neŋŋamba nkole ki kambabuuzebuuzeeko naye ngaomuntu agamba naye bamuplantingako bye bakoze ki bye bamuplantingako. N'olwekyo abanaye abasiraamu ndeebaza olw'okumpa omukisa guno okubabuulira ku narrativu yange, era mbasaba mubeere nga mutusabira inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.